Ale malamusizaako mujebale gye mukwasaganya agange nze Waswa Emmanuel muli mutya musubira mu bulungi program zino zikutusibwako Beef Organic Access Building Lubaga Road omusawo omukugu omutendeke mu kujjanjaba endwadde zonna ezo zibaluma so connecting ne Beef mu mbeera yonna mulebekera temulabe ekiddako nino omukulu Calvin Kayanja okuva mu Calvin Kayanja Migrant Services abantu bawulire ku nsonga z'ogendebwe tubeerawo wano mpola mpola gomanyi nti tufufugaza ekikukusa abantu mu Uganda ekyo bakitandika abantu tubachanolinze ne bayita mu makubo amatuufu ne bagenda ebweru beekolera ekyokubiri n'abo bonna abalina obuzibu ebweru tetusobola kubasuulirira mmwe bwe twatandika nammwe era tukyayaniriza complaints zammwe ate ku bwereere olitakwerimbikamu nti ngenda kutuukirira Calvin Kayanja ku nsonga zo mayi twava ku mutendera guli tuweereze message ku WhatsApp no tulina offices we communicating okuyita mu muntu ajje ku offices zaffe era tujja kumuwa ebbaluwa eraga nti ensonga zo zino na zino tuzitadde ku mutendera bwe guti anyway ekyo nsonga bakitegedde bulungi nnyo emutundu gyo kubanga gy'omusanga balijja tusinzira Calvin wetandikidde awo nyini waliwo omwana ono njagala tutandikire ng'omu ku basajja benneekakasa wano bentera okwesiga nti bwemanyina kyenjagala bwemanyina gwenkubira omulanga siraba nakubira muntu yenna nsooka kukubira gwe nakugamba ku nsonga za Nabiri obimanyi bulungi nnyo n'omugamba tugendere ku Sande but before going there ku Sande nnaku ku Lwokutaano era nakubira essimu nabwe omwana ayiseemu agendawa agenda Kenya njagala tutandikira bw'owulira emboozi ya Nabiri nga bagamba agenze Kenya I have got so many contradictions okugamba nti bantu banumbye ate olwadde oba wawulira gwe kenyini abamu na mikwano gyo kakati njagala tutandikira awo ekisooka kya byonna nakola nsobi ki okustopinga omwana okumugya Kenya nemezi e Kampala tewali nsobi yonna gye wakola kubanga mu kyonna ekikukusa abantu n'omuntu okutambulira mu mitendera egyo si kituufu omuntu ono abadde mu limelight abadde mu mawulire lwaki abaagala okumuyamba tebajjayo feesi zaabwe nga bwenvuddeyo kikulu nnyo ekyo era kyamakulu nnyo fe okwebuuza nti mmwe lwaki temwagala kubalaba abaagala okuyamba omuntu ono agendas ki ze mulina bigendererwa ki wakulu nnyo ku mulembe guno oba ku kaseera kano we tulaba nti abantu baffe balajana lwakubajjamu birumba nsigo kusa mu nsi omuli organ trafficking toyinza kuŋŋamba nti oyagala weebikkira eyo omuntu akutuukeko lwaki tebavaayo lwaki tebajjayo feesi zaabwe lwaki ebintu byammwe tebiri straight forward one fenna tukkiriza Nabirye yatondebwa bw'ati era bw'ali ekyo tetujja kukijjawo ate naye takyegaana lwaki mwabaagala okuyamba mwagala kusigala mu nzikiza bigendererwa ki bye mulina eri omuntu ono era kyewakola kya buzira nnyo era kikulu nkwebaza olw'ekyo okitegeera kubanga kitiisaamu ye ng'omuntu teyeetiririra gamba nti banaye noonya obuyambi bwammwe lwaki abamuyamba temwagala communicatinge n'abalala kubanga ensonga zaalimu toyogera na bannamawulire lwaki ekyo kikulu nnyo lwaki simanyi okitegeera kubanga abantu abali ku sayidi eri okuyamba Nabiri n'abali bayiseeko mu nkola y'okufulumira mu Nairobi banvumiridde nnyo ne bagamba ffe twayita bwefuti omwana oyo mulemeseza emikisa beki emikisa gy'amwana gyenalemeseza wanu kyekyo bandivudde ne bannyonnyola koze ekyo si kyekituufu nze nzikiriza nnyo bwe tuba tuyamba omuntu tumuyambe ffena kyetwagala Nabirye si ffe abaamukuza okuva ku day one muleme nnyo kwetunga ku muntu gwe mutajja wansi gwe mulabye olunne mwezi ogumu kulowooza nti mumulemeseza nnyo okuyambibwa bagala abadde agenda kufa tumulekeyo kale mumuveeko nomba temwalina ekikumi obudde buno okitegeera ate bannange omuntu okumuddusa mu ggwanga si ye fomati yokka ey'okuyamba omuntu lwaki nzirusa omuntu mu ggwanga atanoonyezebwa anti bo bamukubira essimu n'abagamba ayagala obulamu obulungi anti kati kankubuulire Nabirye oyo mulowooza ye muntu yekka ali mu mbeera eyo wano mu Uganda nakafuna aba
kale katukize ku bulemu mulowooza yekka yalina obulemu okuva enafuna nabiri nakafuna esimu 3 ez'abantu abakulanga nabiri anti kati kyengugamba mulowooza yekka naye abalala tebaliiwo wano lwaki mwe mulowooza nti solution y'ebizibu byonna nabiri alina kujja mu kizikiza kyammwe gye tumanyi gye mumutwala ye solution si ye solution lwaki bwe muba mwagala kuyamba tetwandibalabye nga muleetayo kasente nabiri alina emikono nabiri alina amagulu nabiri asobola okwogera asobola okukola bizinensi yonna wano nabiri mu byansaba option y'okulongosebwa agyetaaga naye ejja luvannyuma kyasinga otunulira agamba oba bukolaki bumuluma tebampa mirimu bansosola yes bwe tuba nabiri baba tebamuwa mirimu bamusosola akugaanye okugumukuliyetingira tanakugaanako okitegeera emirimu emeka nabiri ate anakola mu ofiisi yani yes baba bamusosola tumuyambye tutya ngaffe abo abalumirirwa ennyo nabiri okubatuukako gye bali yonna betumanyi biki bye bakolayo betutamanyi biki bye bakolayo lwaki nabiri wemba mwagala kuyamba temumuyambira wano wakulaze nti si buzibu eri nabiri kuba tebamuzaalidde ku myaka gyalina kuva ku ssaawa zebamuzaalirako ali wano emyaka gyalina ali wano bugweri gyali akulidde ku miwogo gye lwaki temulaga ne society ne community nti yes ono muntu mubadde mumuboola naye ffe nga abakkiriza nti muntu kitonde kya Katonda tusobola okukyusa obulamu bwe there and then olaba abantu badduukirira muzeeyi jemba alina emikono n'amagulu nakola mukozi kakodyo kamu ne bamuzimbira ennyumba ne bagizimba bizinesi ne bazikola ne bamuwa obulango lwaki nabirye ye mulina interest za kumupolosa bibuuze bo mbuuza ye lwaki mulina interest za kumupolosa bwene baŋŋambirire baŋŋamba oyo mwana si mwana ajajjawo omuntu mukulu asobola okwesalirawo yanoonya essanyu nange nimbabuuza nyambalaga ani yamubalaga kuba nabiri abantu bamulijekitinga nga tebategeera bintu bye naye kindi osobola okutegeera mboozi kituufu nongamba ye manga sitegeera story wekolaki mwetambula abandi otakona giyita firimu uganda ffenna bwe tuba tugamba kyakuyamba ekikulu tekyandibadde kyakuddusa bantu wano kubanga ekituufu kyenyini kyemukola si kituufu awevamaki nti mmwe gye muli bulungi yonna gye muli nga nammwe ge makubo ge mwayitiramu nga bwe mugamba yes gye muli temuyinza gukozesa ng'omukisa ne musapootingira abantu wano ekirala gino kyo kyeyagedde okukolako research abantu nga nabirye bwe bamusabira asaliramu mu mateeka bagimuwa ekyo nakitegeddeko nti bwogenda muzira empapula kwembasi ensi yonna ez'enjawulo nobaga nti omuntu ontwagala mujja mu ggwanga because of ABCD agenda era omuntu nagamba nti singa omuvubuka oyo abadde afunye omukisa direct ku embasi ez'amawanga ag'enjawulo eggwanga agabaga bazungu ogategeera abantu babadde bamutwalirawo ne bamuyamba bobenyini okitegeera naye kabe nakulumiriza nti wassa omukisa gw'omwana awo tewaliwo mukisa wano gwe lwaki tovaayo direct tebayingirako na mu ggwanga yasala eboda abakoleki abatuukeko lwaki mwe baayisa ne ku boda the guy didn't pass through customs teyasayininga mu kitabo kyonna yata nalikodera tayingidde Kenya gye yali ayingidde Kenya kambabuuze mwagala kumutemula simanyi mu ggwanga mwe tumanyi omuli abantu abaagala abantu oli abeereye Kenya we nga omusawo yamulimbalimba nti ekikuvumula muntu wa buntu bubiri ogwo omutwe gwe gugenda okukolera obugagga alo mulasita yangamba nti yatundanga credit cake anti kyekyo kyenkugamba bantu bangi abamwinamu interest mu mbeera ezo zaalimu waliwo ebibinja by'abantu ebirimbyerimbye abantu nti basiyazi nga si basiyazi ng'oyo bwamufuna n'amukwana asobola okuba nti babeerawo mu mbeera eyo n'ayisaamu n'ebibye so naabiryengayo obulamu bwe buli muki mu lusuubo mu matigga ate naye alina okwegendeza baani bakolagana nabo n'obuyambi ki bw'ayagala omwe muntu obeera n'agendas nti yeesi njagala buyambi naye buyambi ki naffe abayamba abantu si kyamakulu nnyo nti gundi jangu olw'okuba nti gweolina by'obala toyagala nakuvaayo kukulaba naabire mwamuteereddewo akaduuka n'agaana okukakolamu bamwe emitwalo 3 nebamugamba tatugamba okitegeera era nebamugamba agulako akasimu olinyo ogendebwa ekenya nayitamu ati kati kyembuuza naabirye mwamuteereddewo edduuka n'agaana okulitundamu nze nga yaŋŋambye nti omulimu gwategeera okukola kusuubula bumwanyi era n'asaba kapito wa miliyoni nga meka nga 2 yagala akapikipiki oba kagaali asuubula ebintu bye okitegeera bulungi kati ekyo kyenjagala bannayuganda bakole ki
bafokasingeko ku ekyo kuyambira omuntu awo ngeno nakuloza ku milioni 4 siri akumuteeka mu buteesi ndi omwana asiikinga asayira mu nga si tabimanyi na byali nga tamanyi na kyekitegeeza bantu bangi abali wano e Uganda nga balina obulemu naye nga bali bulungi okitegeera kubanga Naabiri si mu abaamuzaala okumutuukisa eyo alipootinga e Uganda nga bwe bamuwalana bwe baga nti yafa mu abamukuziza. So ekyamakulu bwe muba mwagala kuyamba omuntu tusitule obulamu bwe mu community balabye nabyo tutukoze mwenyini mukomite mwali nti bwe mubaamu n'omulala naye alabe nti okuzaalibwa bwatyo si musango si kivume kati bano bye bataagala fe tukole era kati waliwo alabika yababbirako nti Calvin Kayanja ajja kugendayo akyuse obulamu bw'omwana no mu community wano kiba kivaasinga bo batya kuba bo bamala okulangiriza abantu bano nga Uganda bwe bakoze eki buli omu bwabawalanye Naabiri tetunnamuboolako njogera ku lwa Uganda kubanga nange ndi muna Uganda twamuboddeko twamuwa platform najja netumunoonyereza nako tuzuula nti obuzaalibwa bwa Naabiri it is genetic jajjaawe naye yali bwatyo naye yali bwatyo so Naabiri teri muna Uganda yamubodde muleke kumuleetera kibi eri Katonda ekyokubiri tuli bumu okitegeera kati omwana bwe mumukwata olw'okuba yakula bwatyo mwe mugamba ekyalo kyonna kyamunigerikitinga ne mumupolosa ne mumutwala nga bwe mwabadde mumututte waliwo omulala anaavaayo ogamba nti nze ddala nange nakula bwati kuba tamanyi oli magenda go bamwamuto bamwamutwalawa omuntu atakwatangako ku smartphone mumugamba mutya ndi ogenda mu America kola yabagambyeko nti ye obuyambi bwe yeetaaga agenda mu America mwaba mukuziza okutuuka awo ekyo mu America nkyagala n'ekyomwakuba amatuufu ani amutwala awo wakulu nnyo nekundi tosobola nakuvaayo mulimu bwodi omwana omutidde emikisa gye gwenga ani amutwala ne famire y'abantu tetegedde ani amutwala abantu beekuliza omuntu waabwe mukumutuuka okumulaba nti abonaabonera mu kaseera ako waliwo abamwekuliza okuva ku dde wamu maama we obudde eryoko tusaze pulaani awo obonaabona nnyo jangu tugende maama we namutuuka nako nangamba bamugoba mu fumbo lwakuzaala Naabiri okategeddeawo kati omuntu ayise mu mbeera eyo omwana oyagala kumukola oti takumanyi naani atwala omwana we olaba bwe tulina problem ya human trafficking wano weri kino tetusobola kukikkiriza kubeerawo actually nkivumirira nnyo muveeyo bw'aba Naabiri ayagala kugenda bweru avuddeyo mu limelight bannayuganda basobola okumuteeka ebweru mu mbeera zonna entuufu simuli ali ebweru nti yagenda lwabisiyaga no oba yagenda kumuyisa Nairobi nti yagenda kumuyisa Nairobi no mwe temulowooza nti ekisaawa Entebbe teri bantu bagenda mu America bayitawo enkya neggulu abantu bayitawo lwaki mwe mulowooza nti buli omu ajja kutambulira mu kizikiza okubeera kyalina okubeera wano mu ggwanga ekyo si kituufu era tukivumirira ekikulu bwe ziba agenda zammwe nga zakuyamba leka naffe tukakase era tuloze ku buyambi bwammwe wano mu community mwe tuli ndi munnange baavaayo babo bali mu America nabo bagamba balina programs zezimu naye kituufu Naabiri bamuteereddewo edduuka ennyumba ya maama we bagizimbye aleme kuddamu kwevuma kiri nti nafiirwa n'obufumbo ku lwani ku lw'omwana ono tusooke tutunuulire ebizibu bye okumusanyusa ndi munnange tewazaala kivume tewazaala ki okitegeera mu mbeera bwetyo gali mukwagala okufuula opportunities subject ekirala omanyi bino ebintu ffe tunabyogerako kankubuza ekibuzo kimu omulimu gw'abannamawulire mulimu ki ekyokubiri lwaki bannamawulire e Uganda buli omu takkiririza munne why would someone have an information n'agikuma naye nga mulina muli project yewe problemu eriemu nti abannamawulire mwalemerera okukwatagana n'okufuna layini entuufu ku kiiko okimanyi amanyi nti Zanaland wonoliwo kazinga anti nti mwena muli ba self made gundi tonfunirangako ba subscribers kati buli omu alowooza mu ndowooza ye kubanga ekyo kyali ekitegeera nesinga mujja ku platforms nti omwana ono bamutujjidde mu kyalo wayi media amukoze eki amutuwadde naye agenda zaffe ki kozi goyinza okuba ogoba kikyo
oli abali na mukumpapula za kutwala muntu bwogoba kikyo mwana kumuzimbira kayumba kumopaletinnaye ngaate omulala agamba nti ate bwabeera mu mbeera eyo kyekisinga okukola amakulu. So singa abantu bano babaleeta mutuula ku platforms zezimu, tulina problem nti mutegeera olulimi lumu naye temusobola temusobola na communicatinga naye ate aboogera enzungu ze mutamanyi mwogerezeganyakadumi kusobera kale waiwai saazi neyatuwa emboozi waiwai teyankubirawo kuŋŋamba nti Emma omwana akola ki naye ate yasobola okunkubira ati fast naŋŋamba omwana yeetaaga obuyambi kyokola bawana singa bwofuna omuntu onaku lengenda okukola story eyo documentary gye twakola Diva yakwata sente nazimpa nagagenda okola ki nekwata sente ze nekubira nero dafano cyane mungajja tugendera mbeka ngazegenda okufandinga buli kimu sente okuliza yakoze ki nga kyenjagala tufune publicity ya story ekola ki kakale nebuuza ekibuuzo nti story twagireeta nekiyiteka mu public esi negimanya naye nga bwe you think of something else nibalugana tugaba tina kimu kyapeningawo kati mbuuza tuba kugenda kusaane ogulawundi twagisanzeyo mumwana twataliya twandisanzeyo kyekituufu one problem eriemu nti bannamawulire baffe mulemeddwa okucommunicatinga n'okubeera ku mulamwa gwe gumu. Singa omuntu mumanya nti ddala ekituufu obuyambi bwe bweki nti ono tumuleeta ng'agenda ze za kumutwala bweru yeetaaga bwetaazi gulire limu ku YouTube balikozesenga evidence kwembase ayitaawo mubaamu abatajja kubikkiriza nze sikkiriza kya muntu mutwalanga musiyazi bweru nti nze ebyo sijja kulikwatako mwe muzonge na kintu kyammwe yeetaagayo buzibu ki nti ono ensi emukubye nnyo yeetaagayo kaki kasente mitwalo 5 kakadde nti tuvuge ekyo nti tuvuge bwe mmanya nti bw'omulese wuwo Kayanja asonzeeyo kasente muwaddeyo ataano YY media n'abalala Zanero Final Channel n'abalala nti baba mutadde ku platforms wabaawo na baba bakkiririzaamu babawaddeyo kaki omuntu awezezza akasente kayagala topic ku lost kutwandiisa okuyamba abantu akutuufu naye tuli mu kuyamba abantu olwaleero naye nga ate tunenenganda nnyo tuyomba n'okusinga ekizibu. So ekikulu fenga bwe tuli bantu bakulu fenna tugende ku page emu tumanye agendas ki tugobe ekyo okwewala okubagana obukokola kubanga ate nabo ojja kubawuliriza nga ate nabo batuufu ogenda okulanga naye na point obuzibu obulinga tukomike tuyo tayinza kigamba kukusakusa ati kandiise mangi anti kati kyekituufu nti before temwategeeragana nti munaakommunicatinga omwana oyo balajja Kampala waliwo yabala yamumpazi nali manya muwadde enze nzekka naye nga tamuwadde n'abaki nga muwadde n'omulala nga tamuwadde n'amulala kyovula nti singa tubeera ku page emu nga mmwe bannamawulire nti ekituufu issue yeeno kyova nti n'abantu bangi tebayambiddwa lwaki conspiracy ezo olina obutategeragana obuliwaawo nti ddala omuntu lwaki bwe yandibadde yeetaaga buyambi ne guli mukutu na guli mukutu lwaki taliyo kikulu nnyo ekyo. So ekituufu kyakudda ku drawing board kusooka okutegeera nti twogera olulimi lwe lumu ffenna tetusobola okutegeera omanyi bwe otakitegeera nakyo tolutegeera bwe mmala okutegeera nenzikiriza nti waswa byaŋŋamba mbitegeera kinsobozesa okukkiriza oba okutegeera biki byoŋŋamba. Nkozeeko ne bannamawulire ab'enjawulo ku basis ez'enjawulo nti lumu nali mitingako ku SB4 SB4 nga timu meetings akumuwa ebintu bye bampadde oli nga fanda mukwano gwange naye ngayagala kuyamba ali era nakuba esimu naŋŋamba SB4 nyina ebintu ebigira mu bibyo oba kitegeera munoonye obikoleki ekintu kyotogamba kizibu nnyo okukikola nokomite banabole uno wangalooza nti yeyi Island kwembeera we kutabulirawo anti one ate nze kyenjala okubagamba musavinga abantu be bamu era abafandinga be bamu komedi gyogenda okusanga ku kyano yono era ye muntu yomu g'osanga YouTube olinga mulabi wa YouTube ali ego omu sisuubira nti gwe content gw'oteekayo olunaku asobola okusatisfyinga omuntu kuva ku saawe mpaka saawe mugambe ze comment esange wange ze comment esanga matu kyovalaba nti bw'obeera against oli era abantu teweetagana kubagamba nti teekamu bwoti omuvume gwe bwogenda naye ate gwe mulemeddwa okubeera ki kyekimu buli omu alowooza okuba n'ekintu kyano lutalo naye mwetaaga okuba ne knowledge okumanya nti tusavinga omuntu yatya y'omu y'omulabi tuyamba omuntu omu
yono serving omuntu omu bwe ziba nga agenda zammwe zakuyamba public ne tolina bigendererwa bikusike lwaki ono tategeera noono nti kino kitambudde bwekityo kino kivaawo singa youtube esitudde abantu bangi naye obuzibu buli abagiddukanya temukwata olutalo oli wali olutalo oli mu youtube lusinga luli mu politics n'oluli mu politics abaana bali kutu balina olutalo nkuwulira nazo kyekituufu ekyo buli mwana engera munne ng'omulabe tuli ku community ng'omuntu alina story n'agikweka tetubeera mu field eyo era press conference ez'abayimbi ekyazizijjako ng'okumira youtube munno babuna amawulire munno nomuga press conference ya gundi esamba nagamba simanyi naye olwokuba yayagala ogenda okulaba mudakiika ameka nga story agiina nomubuuza eki anyway kati atuvuddewo kati ensonga yange eri bweti gwe nga bwolabye Naabirye how should we assist that guy so Naabirye yeetaaga kuyamba nakuyambira mu community mwali tusooke tudiscoveringe Naabirye kikyasobola okukola ng'omuntu mbiddamu bwe nabadde era ebiseera ebisinga mbibuuza nnyo abantu ozze naye nkuyambe muki Naabirye alina minzaani gyabadde akwasaganya nga kigambibwa nti asuubula obumwanyi kasooli season okusuubula okukwa ekibawo kyatambula nakyo era nga akiteekano ku mabega n'ayitamu okitegeera era that is what he told me nagamba nti ekyo kyenkuze nkola nemuga kati tukyongeremu ki nagamba kati wendi wano singa nfunayo akagaali oba pikipiki kyola okukola ki kyola okubanga obulamu bwange bukola ki bukyuka nemubuuza sente mmeka era oyoza kukola ki kumanya amagezi ga muntu oyo bwe galowooza nagamba miliyoni ng'emu kwanza ebintu byalinnyamu kati miliyoni gameka nobiri ziyinza okukola ki nagamba munfunire ezo zobulamu okola ki kati kubanga Naabirye alina ebizibu bingi tulowooza ku kyakumulongoosa singa tumukansolinge naye at the end of the story Naabirye togenda mukansolinga nga muyala kyekituufu togenda mukansolinga nga mwavu yeetaaga sente sooka omufunire ku sente ezisookerwako asanyukeko atusire ku ngoye awo nze bwendi era kyenatunulire nebagamba nga sinaba kulowooza kumulongoosa wa miliyoni 2 kansooke tulowooze ku miliyoni 2 oba mu kitundu asooka akyuse obulumi koze kyalina obudde si bulumi tanagambako nti ali mu bulumi okitegeera tanagambako nti ali mu bulumi so biri social one nange kyendaba ekyo Naabirye tumuyambire mu layini eyo tutunuulire kikyasobola okukola nze ngenda tutuulako naye ku Saturday tugenda keerayo ku makya sawa 11 mba mu kkubo kugenda Bugweri ku 11 saawa 2 ndi wano Kampala kyekyo okitegedde tulambule ground omulabeko omuntu gweyogerako naye so tuleko naye ku maama we olabe embira so ndabe family tusobola giyamba tutya buyambi ki bwe tusobola obbawa babiri nga basobola okwesupportinga family bwe bateyaggayaga tekiye mwana banamukukusa omutwala mu bintu then ekirala nakyo neebuuza amidi story gyenkoledde omwezi omulamba ndowooza ye story esinza okutambula omwezi guno n'okulwako lwaki obeera mu scenario nga tewali mukungu wa gavumenti yatta omusawo yeri department yavuddeyo negamba nti let us follow these people naye olabye Uganda abantu webekyawa tulina pulogulemu emu olwaleero nti buli omu alaba n'akirekera omulala naye ng'ate kikwata ku ye kyovula singa mukola vidiyo ezo wandigambye nga ŋŋamba ggwe gwondaba ojja kutya ezo tulagira ddala tolaga abantu bazirabye naye ekulaga nti abakola bali luddawa nze wakawanga bamulaba number 2 bali Uganda ojja kulaba singa osaba location nga bali mu state minister's office nga bye balabira mwe baza locating ndemwali omukulu alabye singa buli view bali bagira nega nembuuza bw'olabye olina obusobozi olindaani so bwe batyo bannayuganda bwe beekyawo naye ngaekikulu twandyesapotinze twandyekutte ku mikono teriiyo wali mukisanga mu kuyamba abantu nagenze mulawo nga nnoonya buyambi nembula n'abumpa nebanga nti koma okulokusatu lwa wiiki ejja mu ddwaliro nanyonyodde ensonga yange naye nga nebenziga nti bagitegeera nobugaa nti munenyina omuntu wenyina alina ebitundu bye 2 naga mbogambye ki nja kujja ku lwokusatu kilinika eri wali ninga mutegeeza lwokusatu lwankya
oba nenga next week nisirika bwenti nenga yale so Uganda mwe tuli eyo nekitwenyamiza nnyo nti tugenda jereka mututya abaana baffe simanyi kuba kati bweba eri awo nabirandibadde esaawa zino abemakerere bamusomako kitegeere mulago ku paramedics nga gokoze okustandingawo kati naye era ojja kwesanga nti gye bali bwe basomako naye ng'ogenda okumuwulira nga bamujja bweru naye nga ate wano naffe tumulina naffe tumulina naye because ntolina connection zimala kumuconsideringa kati wewali problem naye ensi tugizeeyo nnyo nti sympathization ebeerewo ekikwasa ennaku kibeere nga kikwasa ennaku n'ekyetaaga obuyambi gwanga mujje yabulirawa oba egwanga mujje twamuvaako omanyi kasita gwanga mujje yavaawo nti olwaleero naawe wuwo bwe bakuba enduulu wabweru ne bakuba akagoma tokyayinza kufuluma ng'ofulumira ki bonaokuona mukubo n'ogisimbula busimbuzi n'omuyitako kati mu mbeera bwetutyo Uganda bwekola ki bweri tewali ayamba omutima gw'obuntu n'okweyagala ng'abantu gwatugwa sabo gateeka eddoboozi ku lyange nti ku lunaku olw'omukaaga ku makya kuba nyinawo kabantu babadde ku ssente zetugenda okutopingako nandyagadde bongereko kuzogenda okuteekako naawe kituufu so ku lw'omukaaga ngenda kugendayo ebugweri ndabe ddala naabiri tumuyambye tutya mbeebaza nnyo mwenna abataddeko ettaffaali n'abagezezaako okulaba nti ddala tuyamba omuntu ono mu ngeri entuufu abaafaayo abakuba ennyo enduulu n'abo abaalumwa ennyo ng'omuntu ono ayisibwa mu makubo ago okutuuka yonna gye bamununula okumuzza wano so nja kumumiitinga ku Saturday ku makya twogerezeganyemu tulabe butya bwe tusobola okumuyamba naye ate era engeri gye tugenda okwesitula tugendeyo ettaffaali lyammwe mwenna basobola okuteekako okwongereza ku kyange kyenjijja okukola tubaaniriza nnyo tugende tukikole naabiri tumuyambire mu community ye n'abalala bamanye nti musobola okukola ekirala njagala nnyo bw'oba abantu abakuwadde ssente tufunenga amannya gaabwe biseera bisinga tubeebazengako nti gundi weebale nnyo society ene okuleka ng'oyo agambye waliwo abagaanamuko naddala abantu abali mu okutya abali mu Scandinavian bebatereka nnyo okwagala mulimu n'abantu abali mu Europe nga tebaagala kubamenya mannya naye weewaawo tetujja kubamenya mannya naye bw'oba oga nti nze muwadde naye temumenya linnya naye ndowooza kya makulu nnyo okwebaza kuba kyekirabo ekiraga nti tusiimye era mbasiima nnyo kubanga olaba olunaku lwe bajja nabiri e Kenya nakola live emu ekiro mugato sente zatambuza olugendo lwonna obusitegeera tuogenda kwata situka abantu bana n'okutuma okudda ekampala waliko banjula nasukirako n'omukuumi ati edigawikirife n'okukwata ebyuma Uganda Police nafuna omukuumi wange okuva ali mu CID tokola bannange weyagalidde lwakusaaga ku gavumenti ya Musaba ate bino eggwanga lyaffe buvunanyizibwa bwotufu okuprovide security kituufu kale kyekyo tuyanzanyi